Parliament eri busy eteesa ku nnyege anaabaawo otaabeewo. Naffe tuli eno ab'Entebbe Road anti mulaba ekitutuuseeko, enkuba etonnye, buli kimu kiri sitaaka, amazzi mangi, emmotoka tezirina we ziyita, ezimu ziyita ku wanuwe. Naye olaba nti abantu engeri gye balingiza, abajjamu ebigere zitubidde, ezinywedde amazzi zinywedde, abali mu ofiisi z'abantu zonna ezisinga zijjudde, abaana b'amasomero bajjamu engatto, batambuza bigere, basala amazzi. Parliament eri busy. Otuteesa leero Prime Minister wajja n'abuuza nnyege abeereyo. Anita Among n'ajja n'amuddamu naga tajja kubeerayo. Ne tutandika okweragako enguudo zo ziri mu kufa. Bana etundu ekiri mu Uganda. Imagine Entebbe Road. Zana n'amasuba tosala. Oba olina emmotoka yo, beere bwayise. Kati oba bwayise kirishe bannange. Olwa kisaze Entebbe Road. Laba n'ebitooke. Ofiisi eno. Ogiraba nti ofiisi yiiyo. Obumotoka bubuliddemu ekiri Entebbe Road. Oba kati omuntu n'ayitamu wano eno n'ajja ng'azze kulambula agamba atya? Era ddala Uganda kya bulambuzi naye baaba kino kya bulambuzi super. Kiri Uganda maama nnyabo. Naye maama nnyege ye tuli mu discussingako bakama baffe singa muvayo ne mu discussinga ne ku luguudo luno ne tulaba ki ekiganye kubanga laba abaana bagenda fiira mbino ebintu ddala abaana abato. Imagine abaana batava ku ssomero ekibadde wali ku Landmark Junior School ejjuzza amazzi bangi naye bannange laba abasajja laba emirimu gyonna giri sitaaka gyonna laba bonna bayimiridde buli omu yeerobera laba naye kenyini weerabireko ekiriyo tebyetaaga kukunyumiriza birabe bannange. Entebbe Road n'amasuba laba ababebi bambi bava ku ssomero. Kati olowooza ewaffe eri gye mbeera olaba abantu Entebbe Road bakaaba. Ewaffe Mityana tunaakola tutya? Ewaffe MP akola tuli yabadde atandise obubizi bamutyana mu tawuni. Laba billboard ya Narrows yiyo gye yayimbako mbu njagala kussa ku billboard kipande ekubye emmotoka 3 nange ne ŋŋamba kyekyo nnina Rose kyekyo maama yongera oyimbe billboard abakosa banno. Uganda tuswaleko ba MP bannange muswaleko. Mujja kutusikiriza tujje twesimbewo nga tetumanyi kwogera Luzungu, tujje twesimbewo ati siffe tukole bino ebibalemye. Laba omwana asala busazi laba piki olina kwewaayo oba olina ogamba kansale. Laba wano waliwo church bagita Life Church nanyini yo anaasigaza obutebe bannaayi n'enkuba bannaayi yeefudde enkuba ne mu kifo kya Mukama eyingiddemu. Laba abantu laba ekiri wano laba buli omu n'akasimu bane babuloga naye Uganda kyenda gyebeko buli omu yafuuse buloga kasoba ne smartphone n'onyiga record buli omu buloga. Yo motoka ya Landmark eyiseewo n'empulira n'obusungu girabe weri mu bintu byange. Somero linywedde amazzi tebalina we bayita abaana eri mu kuyita mu bifaananyi byange njogiwa oluyi. Laba babuloga ogenda kundabira babuloga wabayitirivu babuloga bangi banyumirwa nakuya bannaabwe yo bali mu gikolamu ssente. Laba ekiri wano bannange mugiramula n'ebyokwogera bimpeddeko mugiramulaba. Laba nno bali mu kuwendulira jasi basirikale wakuyita oba ani gwe bali mu kuwendulira okuyita n'amazzi gabunye ekkubo bagenda bayite ku Entebbe Road eyeeri batunyiza busungu nawulya obusungu bukuluma nonsense. Musajja ogira weerabirako nange ebyokwogera mbinzigwako nange ndi muntu byokwogera bimbuze.
laba none essanyu laba bloga munnange yonna wadde yaŋŋamba kati tereza wano gikwate bwoti essimu ŋŋamba essimu bajja gibba ne nga annaaki no bloga ava ku bantu simulabanga ova ku bloga munno naye labalaba ekiri Ntebe Road bannaye buli omu waali mwegomba nnyo okubeera ku Ntebe Road nze njagala pangisa ku Ntebe Road nyoni mubeere gye muli mu byalo byewammwe buli omu waali agumye munne mwekwate laba noono yalimba mukazi wambwe abeera yukke awoza tonkwatiramu naye kennyini avuddeko n'akwata buli omu waali agumye munne amwane agamugambe abaana bwe balitubuuza tuli bagamba tutya mu Ntebe Road yasala nga Queen afudde Ntebe Road n'asala kweyayita atugitimbye ng'ekimu 207 ku Kyogamu Ntebe Road yono Queen kweyayita eno nga twatimba Ntebe Road Kibuye yowawawawa naye kati abazana we twatimbanga oba nawo wegamba lwakuba Queen yafudde wejjukanya wagamba kitalo nnyo kitalo ddala buli omu waali agumye munne Beti gumya munno pozi obeerawa Beti obeerawa ndino we muyenga no wa muyenga yawe eyebwayise waliyise wa mama laba wanji mama ano wa Chutex naye nebengeri kyabukoseemu piki basitula ne bazisaza n'omuwa 10 kati ndowooza olaba bagenda beba endala bakubeba n'omuwa 10 n'omubeba buli wamu bakolerawo ssente kati waliwo agamba kale bano bali mukolerawo ssente mu nnaku y'abannaabwe mukwano buli kimu kijja n'ensonga banno baleke beekolera akasente naye nga Ntebe Road bano eba MP mutaasa kubina ebintu muve mu nyegenyege nyegenyege atukolera amawulire ab'entertainment naye muve mu nyegenyege muswaza ntwaza n'okwogera Uganda ezaza n'oswaza okwogera mu bantu mbujemba girabe abakubuuza bannange kuba lyali lwaki lyasala mbu lyasala tuteesa ku nyegenyege ku myaka gyamwe ne muta Parliament muteesa ku nyegenyege nga makubo bafana yabasobola banna dabe kubo kasasiro ye mungi amazzi ge gasaze tuli ku nyegenyege tutyateesa n'abawota abeeyo paka tulise na ajja kubaayo singa twateeseza ku luno olugule ntugamba lukolwa terunakolwa banna kamuvumenzi semu batavumira bwereere sirina kyabbakolera abamanyi muvume tewakyali kipya nnyo kyemuvuma nanabimanyira kumakakaluba alina omwana ku Landmark Junior School mukebere ekolawo bakyali mula